UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Izaako munyonya kyekomedde ku mukuto ogwa L40 webale nnyo webalire ddala nkubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ennaku z'omwezi ziri 2 Julayi 2026 tusaasireko bonna bambi abafunye ebizibu abazadde b'essomero abazadde abalina abaana bonna ku ssomero erya King David bakyagenda maaso bambi n'okuba nga bayita mu mbeera eyo ey'ekiyongobero abamu bakyafuna emibiri gy'abaana baabwe abalala tebannagiraba emirala gikyaleetebwa abalwadde bakyajjanjabwa mbeera yo si nnungi eggwanga okutwaliza wamu Jeno Moses Ali olwatuukidde olunaku olw'eggulo oba lutuukidde kati nga almost n'abadde tebannamanya bonna bakitegeddeko nti ate omugagga munnange bw'atyo yazzeeyo ewa nnyini ye eyamutonda ebyo ebimu ku tugenda otunuulirako olunaku olwaleero Abayiraani baliwa ennaku zino eno twali tuludde nga tetukyabatunuulidde nnyo naye leero tujja kuyitawo awo mpola mpola ye wano ewaffe ebirala mu opposition ki ekigenda mu maaso oba chairman story ki eyo nabalabye bamaze dda okwewandiisa era ndowooza kati bagenda akalulu ka mugongo temwerabira kale mwimotoyo nkubuuzaako era nenkwaniriza ku sho bannayuganda muli mutya kasubire temuli bulungi ennaku zino tetukyakola buli lunaku lwa nsonga nti twafunamuuko ekizibu ky'amasanyalaze era amasanyalaze gafuuse amasanyalaze naddala mu area zaffe ezo omuli Nankulabye Kasubi Namuŋŋoona Kawaala Kawempe Bwaise Kaleerwe Kazo almost Nansana yonna eyo yonna amasanyalaze tegaliiko era tusaasira nnyo gavumenti okulowooza kw'abo abalina ebintu ebiri mu maduuka abatunda ebyokunywa nti amasanyalaze gavaako emisana yonna gavaako ssaawa 12 ez'okumakya ne gakomawo ku emu ey'olweggulo so olunaku olwaleero bintu bingi ebiriwo era kyova olaba nti vidiyo tutambulamukko lwa nsonga nti eri gye tuli tewali masanyalaze tetusobola kukolera mu studio so olunaku olwaleero ebintu bingi ebitambula mu nsi beebimu ku bye tugenda okutunuulira oba oli awo n'okwongera okubinyonyoka munda biki ebyekweseeyo bwe twaviira nino programu yasembayo twali tugenda tunuulira Mwami Balamu engeri gy'akolamu emirimu gye mpola mpola era vidiyo yali ena okuddako ndowooza yeeno okuva ku luli eri kyekyo kye twali tulina otandikirako lwakuba ate twafunye ate omunene yafudde nga tesobola atandikira eri ng'ate gannago weegali Jeno Moses Ali abaddewo mu gavumenti eno okuviira ddala eyo oba ne Muyamini yalimu kuviira ddala eyo nga mu gyenkaaga kaŋŋambe abadde mu gyasinga mutendekere ddala yatrainingerako mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala eyo Isirairi yatendekako n'abaawano okubuukira mu parachuti wano ewaffe mu Uganda okuvaawo kwa Jeno Moses Ali newankubadde nti ku kabinenti eno Mwami Mose ku luno yabadde amulese kitegeeza ki tewali kye kitegeeza kuba tewali kye tusalwa okuggyako omanyi nze najja nenkola research mu kukola research zino ndina ekintu kye nazuula ekintu kye nazuula lwakuba nti kati bwe nkikunyonyola gwe oyinza obutakiraba naye enkya tulina ebintu bye tugenda okunyonyoka mu bulamu bwaffe waliwo ekintu kye nazuula omuntu buli waafa ng'akyali ayagalwa nnyo n'okusinga limitation walina okukoma atya bwetunuulira Moses Radio oba Michael Jackson oba Lucky Dube bonna we baafiira yali coincidence oba onfuna nti saawa ya leero osooka ne weebuuza kankuwa ekyokulabirako nga Michael Jackson buli mwaka akola $1 million kyokka gwe omulamu omufu yakola $1 million buli mwaka naye gwe omulamu n'okuweza emitwalo 10 gikyagaanye akikola atya ebintu bye yaleka obudde bwe yafiiramu yali tateekeddwa kufa oba abantu baali tebakisuubira yaleka eddibu lingi ku mitima gy'abantu kati saawa ya leero nkubuulira kino
singa wafaayo omuyimbi kubanga wabulayo ndowooza emyezi ng'ebiri omuyimbi omulala addeko kubanga tulina kye tubala nti Kayotikira etambulira ku myaka 7 kati emyaka 7 buli luvannyuma lw'emyaka 7 wakati w'omusanvu n'omwenda wabaawo omuyimbi afa emyaka Kafeero yafa 2007 n'ava ku 2007 Martin Yagume n'adda mu 2014 2015 wajja gwe gumu omwaka ne ba gundi AK47 mujjukira kati baba bakagivaamu ne muba tutuka awo mu 2 yali 2018 Moze Radio n'afa kati mweyo period wazenga wafa tewanafaayo muyimbi kati bw'otunuulira nti saawa zino singa wafa omuyimbi ow'amaanyi tasobola kujjawo ddibu lya Moze Radio nti Moze Radio yadde yafa saawa zino Chameleone ne bwafa Moze Radio asigala aruma n'okusinga Chameleone yakafa oba kitegeera nti oli we yafiira abantu baali bakyamulinamu ebintu bingi bye baali bamusuubiramu kankuwa ekyokulabirako nti bw'osanga omuntu omukulu ng'awuliza ennyimba za Lucky Dube kana agamba naye kweri singa ono yaliwo singa ali ku ki singa akuba music ki nti twasobwa kati ono eyafudde gavumenti terina weesali mpozi nga gavumenti eyamuwa obuvunaanyizibwa naye ffe nga bannansi tetulina wekitukoseza lwa nsonga nti abadde akooye aweddeyo omanyi n'abadde MP wa Juman nakati era ndowooza yafudde MP tuve mu kasasiro ne katemba tukkirize mu bintu eby'okukola bannange bw'otunuulira amawanga gonna yemu ku nsi Uganda ekyasinze okukola obubi yadde ensi yange mu buli kimu toyinza kukwata muntu agaya almost ali obutambaala mbwakiikirira abantu tasobola na kusituka ayogere mbwakiikirira abantu era n'abantu nabo ne baddaawo weewaawo yafudde tumusabira Katonda amusaasire amukwatire ekisa naye ate ffe kyatuyisiza bubi ng'Abafirika oba lwakuba nti yabadde Munnayuganda singa yakola likodi ze n'atuuka ekiseera n'awummula ng'abo kati olaba ono Moses Ali yafudde naye singa Kiwanuka Sekandi afa ate Kiwanuka Sekandi aba ayogerwako nnyo okusinga ono annange kyembadde ngenda okubuuza nti ku guno omulundi waliwo kyesirabye nnyo oba mbadde sinnatambula nnyo ku social media edda omukulu mu gavumenti yenna bwe yavangawo kati nga ono gundi weene yali yakafa ono chairman LC5 ono Kalangwa bwe yafa abantu ne bakuba ne bajaguza kifo ky'okusaasirako oli oba ne famire bo bajaguza bujaguzi naye ku ono mbadde sinnakiraba nnyo ate ng'abadde era mu gavumenti anti kati ono ye babadde bamulabanga kifaananyi bano tebaba na makulu kati ayogere ki ekisinga otuluma nti yabadde ayonoona ssente y'omuyo w'omusolo atya nti gavumenti ssente zebadde muteekamu kumulabirira abajasa bamubeerako kwesimanyi kino omuntu ajja atya okukima foomu ez'okumujuliza can you imagine gwe chairman w'ebyokulondesa mu gundi yo mu department yo n'osituka mu ntebe n'ojja ate abalala ne bajja ne foomu n'obagamba nti si ntufu muzizeeyo oli najja ng'alebaleba tasobola na kwogera ne like n'obutambaala aluma buluma abuyonka buyonsi bana mu kukola kuno naffe tulina abakadde baffe tulina bajjajjaffe tulina baami naye bwe watuuka ku seerisembayo ng'akaddiye omuntu yenna ffenna missoni gaffe kukola nnyo ng'okyalina amaanyi okaddiwa n'otuula wamu n'owummula era abakadde bali mu myaka egyo gavumenti yandibadde ne bwe yandibadde muwa akakadde buli mwaka oba obukadde 3 nemugulirayo emmotoka negamba kubanga Moses Ali y'omu kubakkiriza Museveni okujja mu buyinza singa teyaliye ne Museveni singa taliiwo naye yalina ejjeerye nga ddene n'okusinga eriye n'aleeta ne bakola kolabo era bino byonna Museveni byawala n'Amin abimuwala n'olwokuba nti information General Moses Ali ye yali yakola ki yali atabuka ne Amin yali abimuwanga ate oli yalinga bw'ogamba nti oba nkinyonyole ntya nga bagamba nti mu NUP balinamu bambega obiwulira nabyo kati ekyo
Moses Ali ng'akyakolagana ne Amin atuuka okumuyiga Moses Ali adduke agende Sudan yekweke ye yawanga information Museveni era bwe yakuliyetinga resistance ye mulimu n'Abasudaani abayingira mu Ajomoni n'enkayana z'amataka ze babaddemu nga tezigwanga abamu baali Basudaani nga bajja buzi nga Moses Ali ye yabaleeta be baatereka Abasudaani be badde bakayanira ettaka lya wano nga balikayanira n'abateeso kati Abasudaani abo bwe bajja eri Sudaani be baleeta wano ne babafuula Banansi olw'okuba nti bajjanga ejje eryaliza okulwanyisaani. Omanyi lwaki baagala Namugongo Museveni okugalawo Namugongo oba guno omulundi tebaagigala nti endwadde zaaliyo kubanga Diana Tune yakera n'alangira nti COVID aweddewo ate nkera n'akomawo nti simanyi Ebola azze ate ng'ava ku mawulire okugamba nti aweddewo kati ekyasinga okuleeta ekyo byalinga bino nti Afirika tulinamu ekintu kye bayita okukwatira awamu naye abantu bo beefuura nti bo baategeera nnyo mbu tebakyakolagana n'abantu era muli osanga n'abanaddiini nga basomesa muve ku bantu mukolagane n'abantu abatabaagala mwagala bakolagane n'ebisolo bwe tuva ku bantu tuba tukolagana nabo kitegeeza mudda ku bisolo mudda mu masabo kitegeera omuntu yenna omuntu ne bwakola obubi era enkeera kubanga ffe tetuli bamalayika twatondebwa kuyita mu bizibu ebya buli kika ekizibu kiba tekinakutuukako toseka naye manya bumanya nti ffe twatondebwa kuyita mu buli mbeera embi kubanga omuntu awummudde okuyita mu mbeera embi ye muntu afudde awummudde kati ono abadde so ono okufa kwe nange ngenda kufa naye abadde tasaanidde kubanga egyo emyaka gikola mu gavumenti nga kyali mu office ya gavumenti yandibadde yatuura nga yawummula kubanga bino byaleeta musimayi togikwatako ebyo ebiddiza kati yabadde ateeseza ki bantu be naye abantu bembundooza abadde abateeseza lwaki badde bamukomyangawo ebyenaalemu bamukomyawo yavuga ani yamuvuganya ku Kalulu yajja yeka independence yajjanga abo ababbi baanita Amongo Anita Amongo ne Thomas Taibu ani yabavuganya tewali Jessica Arupa ani yamuvuganya nga Kalulu bagamba ka democracy ate lwaki awalala lwaki Museveni yakkiriza ne bamuvuganya yandigambe nti nange kati ndangire obukulembeze tebuliko president oba baanoonya ayinza okwesimba mu General Ali nga tali yeeyo mu kitundu kya Jumani omanyi ebyo gavumenti byetubaliramu ebyokubanga etutwala nga abagwagwa naye basebo tutegeera muleke kuleeta nga abantu abatakyalina era nze nsabirira nnyo nti gavumenti ya Museveni bw'emala okuvaawo anajja at least asooka awere parliament eveewo parliament bw'evaawo Uganda beejja kukula nnyo nga at least command tufune egi awe ya leero Museveni takyayogerwako abantu batya Baramu n'okusinga Museveni okitegeera lwaki nti Museveni ye talinamu interest ekulakulanya bannayuganda kale ate Baramu aze okulaba obulabi gwe batya n'okusinga ate abawa ssente era ize twali tugenda okwogerako kwogwo omulundi naye General Ali katumusabire mukama muwumuze mirembe oyo yagenze ekirungi nti kyalidde akiridde ne byakoze abikoze emivuyo gyonna naye nga tujja basanga naffe ne famire byonna lwakuba nebaza bannayuganda nti leero tebannaba kujjonkera nnyo nga bwe bajjonkera oyo talina makulu kati boogere ki kale toyanze tugende straight ku Mwami Balamu twali tutandise okwogera ku nkola ye ey'emirimu oba yayingira mu eno office amyukibwa ono omukyala mukwano gwe era oweye Masaka Nameere ye mumyuka we kati nalabyeko awo akavidiyo naku sinnyingi oba kabadde oggulu oba kaaliwo lwa mukaaga nga balina eyo gye bagenda mbu olw'enkola yaabwe ey'emirimu baatuuse mu ekkubo oba mbu nga babaloze nga mu maaso tolabayo n'emabega tolabayo abantu batandise beegezaamu olw'enkola yaabwe ey'emirimu kakati ekisooka mu byonna enkola ey'emirimu tugyagala mu Uganda naffe omanyi nze saagala sandiyagadde
kuwulira nti omuzungu ye yaze n'alima oluguudo lw'e Uganda omuzungu yali ate mulimu ebintu gavumenti byeyeeswaza n'empulira nga nze binkwasa obusungu mbasemayo omuzungu aze n'adonating eddwaliro nga gavumenti we omuzungu mbasemayo kale abuleeta obuyambi naye obuyambi obwo bulina okubeera nga mu mirimu gy'abantu bulina okubeera nga bw'owulira nti gavumenti ya Bungereza yawadde obukadde 10 eya Uganda bikomaawo n'omuzungu n'aleeta ne piki 2 nazo poliisi bawadde piki 2 gavumenti yaabwe n'eleeta eno piki 2 ne bw'aba muntu just muntu bwananyini n'adonatinga piki nga 10 poliisi y'eggwanga yonna IGP n'abeera wawo mbu alisiivinga piki ze badonatinze okitegeera kwegamba obusiru n'amaaro tukyalina bingi kakati bw'otunuulira baramu okora kwe sikulinaako buzibu naye ate waliwo byakola nga tebisaana nga kiriwo kakati omanyi buli kintu kiba kyetaaga okukuba mutuuki ekisooka mu byonna okukwata abantu baramu toyinza kuŋŋamba nti okwata abasomesa okwata abasawo mu malwaliro nze nali nkola experiment mu 2024 abasawo abasomye omusawo nga yamala obusomesa bwe ng'alina obukugu mu bantu baramu baakwata era amuliraanye oba n'alaba vidiyo nasobola ogimuwa mu basawo b'okwata yesu okukwata si kibi omanyi lwaki osanga abasawo nga beetuumye ku malwaliro nga naye b'osanga bambadde ebyobusawo nga si basawo teriiyo musawo musiru asobola okubeera mu ddwaliro lya gavumenti nga baramu bwamwagala mu ddwaliro lya gavumenti era gavumenti mukirowoozeeko nnyo teriyo musawo musiru nga yasoma alina ebitabo bye mb'omuteeka ku ddwaliro lya gavumenti atuule awo ajanjaba abantu ng'akolera emitwalo 3 mitwalo 2 naye bajja ku mulimu nga bakitegedde nti ze ssente anti wulira stoni tosobola kusomesa mwana wo obukadde n'obukadde ne bw'obanga gwe muzadde n'omusindika mbu agende ajumaani kukolera emitwalo 2 nga ne gw'osindika naye alina abaana ekisooka abasawo abo gavumenti basasulira mayumba gavumenti tebasomeseza baana okitegeera gavumenti tebawa byakulya kati baramu byakola bw'oba obiraza omusiru ajja kugamba baramu akola naye ate fe badocumentale abakebera ensonga ez'omunda abantu b'okwata gwebakwata kukola gulire okwata kusanyusa bakama abo naye ate fe ebyo tetubibala omuzungu okuleetawo kye bayita demokrasi nti edda bawambanga abadugavu ne babakozesa n'akulimisa ng'ogenda kulya mmere ng'olina ku miggo omuzungu n'akijjawo n'aleeta eky'obwongo akuwa omulimu basobola okukera singa gavumenti ekera negamba nti tulina omulimu okukola enguudo abavubuka bonna mubawambe bw'oba mubakwate ku mpaka mubakozese ku mpaka basibe nga bakola okumala omwezi kye bayita okumalako abantu eddembe si bwe kiri kati ate gavumenti singa ereeta etteeka negamba nti tubawadde emirimu buli ayagala okukola ajje ku mitwalo 2 n'alyekagadda gy'alinya transport ali mbalala aliwa nti essuubi kye bayita essuubi lye likuuma ensi essuubi kwe kulaba ku kintu ky'okola nga kitambula omanyi lwaki omuzadde ayagala omwana bw'atabaawo ekyo kifaananyi tekibaawo bw'afuna olubuto essuubi liba ne luvaamu essuubi teribaawo naye essuubi we libeerera omwana ne bw'aba mubbi aba n'essuubi nti amulabako kati baramu bw'akeera n'akwata abasomesa nga temubawa ssente zaabwe kutuuka amawanga agasinga obungi gavumenti ya wano nze nagamba erina abaminisita abatambula abalinnya ennyonyi kiro na misana nga bagenda okunoonyereza okusoma mbosimanyi yagenze osoma ebweru juzi nabadde ndaba wano naye bannayuganda babamanyidde kiki ate nabadde ndaba wano emisomo gye batadde wano ku emunyonyo wano yeri wali ewasudiru wali oba wasudiru oba wa Museveni wali emunyonyo yeri wali kweri tente ya white gye mulaba gye tuliraanye we baateeka emisomo ejaba MP ba MP bamalizaawo wiiki namba okupangisa ekizimbe basasula obuwumbi 3 naye ensomesa gye eyali akulira okusomesa ne minisita wa finance ng'asomesa ababaka mumuyiga okwambala obulungi can you imagine okwambala kye kizibu ky'Abannayuganda anti baramu engeri gyakolamu emirimu baramu okukola tetuganye naffe twagala abakozi twagala abakozi
naye ate baramu okora omulimu gwe tetukuganye tusiima naye nga tonaba kukwata bantu soko lowooze bw'oba ofuna omusaala gwa bukadaana gw'okwata afuna meka oyo gw'oteeka mu mawulire n'oswaza mbusemanyimbo baramanye nti baramu akora bakwata gw'olowooza abasawo lwaki asangawo abasomesa oba abasawo ng'abaliwo bali fake anti mbadde ngina okugamba nti fayini bino ye oba ngambe nti yakabiraba kwaffe tuzzenga tubiraba nti otuuka ku ddwaliro ng'omusawo taliiwo naye ng'asikaali waali asikaali n'akuyamba nti asikaali amanyi gye batereka kanula asikaali n'ajja n'akuteekako kanula era n'owona okitegeera n'atandika obeera oba n'omuwaayo akasimu oba n'okola emirimu gya intelligence eyo isobi erina okukolako okunoonyereza ebintu gavumenti ebigiremye n'efulumya lipooti iso eri ku pulezidenti Museveni n'abayabufuzi eri ku NUP okitegeera kati nga security ekyali ku Museveni Uganda terina weegenda kukulira kyova olaba buli muntu agamba Museveni agende kitegeera lwaki nti omusomesa bano baramu baatukamu n'alyoka yejavaana n'alyoka awanika ebbango baliyita bango kwejavaana nti nakuta abasomesa nakoze kino nja kujja ne drone teriyo omusomesa gw'ogenda kusanga oba musawo ng'alina abaana be banna mbw'agenda kubeera ku ddwaliro ng'afuna emitwalo 2 buli mwezi ng'ajjanjaba abantu n'obuufu gwe baba kujjako allowance n'emisaala osobola okukola tosobola yasobola okukola abatasobola katolaba kati ye bw'aba tasobola kukola lwaki ayagala kukwata abalala so ebintu bino njagala mutunule nti baramu akola mwaba muwagira ikisoke nange muwagira naye ate alina okutambula ne ba advisor ba mirundi ng'ena abamugamba nti kyufu tubakwata naye ate emisaala gyabwe giyimiridde gitya lwaki basuulawo emirimu okukwata omuntu ffe twabeeranga n'abaana mu byalo ffe ng'abazadde abatukuziza nga bw'amanya nti omwana ono abeera nnyo ewa neyibba ng'abuuza kiki ekimutwalayo ndaba TV buli muzadde essaawa ya leero e Uganda alina okukumira abaana be ewaka wakira emmere tebaawo naye nga TV weeri kyebakola ensonga yange eri bweti baramu okukola ikisoke tukwaniriza twagala abantu abakola mu Uganda genda okole abasawo nga mukimanyi nti buli mwezi bafuna miliyoni 2 kati gwe tuukawo nga teyakoze olaba omusawo anaamisinga teriyo omusawo agenda somera mu ssomero lya miliyoni 10 mbwagenda ajjanjabire mu ddwaliro lya gavumenti erijjuddemu ebiku eritayonjebwa eritaliimu langi mbwafuna emitwalo 2 mbwabeerawo abaana b'ekisooka basomesera ku masomero alina abaana bana mu ssomero mbwasasula omusaala gwa mitwalo 2 ensonga yo egamba bantu talina kukwata abantu kubanga tebabasasula misaala okitegeera kati watuuka nga beebuzaabuza akola atya takkirizibwa balina okugendayo bonna omanyi gano amateeka gavumenti eno erina ebintu bye yakozesa okunyigiriza banaasi naye olwokuba nti yabakweka okumanya ensonga lwaki ebamanyiranga bweyagala kyova olaba nti Museveni bw'anaaba avuddewo bangi abagenda okuvunaanibwa n'emisango gye batamanyi ogamba nti gavumenti okukwata omuntu tokkirizibwa kumukwata nga tosose kumuwabula amawanga amalala obutamanya teguba musango naye ate wano bakulaga nti obutamanya musango anti bangi abandyekwasizza nti nze nakikoze simanyi obwo butategeera bwa gavumenti kati kaŋŋambe kino mu bazungu bwe bakeera ne baleeta etteeka omuntu akirizibwa okwerabira President Museveni teyeerabiranga atusuubiza ebintu bingi mu bitundu ebyenjawulo yali abikoze naye yeerabira lwaki abalala abanenya okwerabira ngate ye bibimo tabikoze ebisuubizo byasuubiza 2019 mu kisanja ekya 2016 ne kati nga tabikolanga teyeerabira sente tazirina lwaki abalala abavunaana kwerabira obutamanya musango wano tekikugisaako musango naye ate mu bazungu obutamanya musango kati bw'ojja omanyi ebintu biri bitono nnyo waliwo olugero olugamba nti okwetondera omuntu n'omugamba nti nsonyiwa nti kijjawo bingi okitegeera gavumenti bwetyo bwe yanditambudde nemanya nti ffe tutambulako ne tulinya ennyonyi abantu tebamanyi nnyo tulina okubakwata mu ngeri bweti ne bweti naye n'osanga omusirikale akuta omuntu
omukute ate omukubye mugambe nti jangu okitege teriyo muntu wane Uganda ne bwabanga muyaya afaanana ne bwabali enskin ne bamugamba nti jangu ku police ne basindika omusirikale ogu amukimayo n'amutwala bamaleta drone ngejjudde baleta drone baleta abasirikale battalion namba kati abantu muvuba abantu mutwala abatuju katoro Uganda bwe nefuna obuyekera mujaleta nyonyi migi so Baramu okora na mere mukwano gwange nyo mwagala nyo omukyala naye na mere nandisabyo wabulemu ku Baramu omugambe nti naye abantu bano betukwata ne tuswaza mu mawulire omuntu tasteriyo musawo archaeologist mbusimanyi muzalisa mbwali mu RC3 osimanyi RC center siri oba 4 eya government mbwakolera emitwalo 5 musawo kyoyo musiru nze ne bwabanze ne bwaba muganda wange sobola mukiriza beerayo ati mane na kugamba bagenda okujja ku mirimu egyo kale tetuganye sente ezo zinzo okuba ntono naye bagenda okujja ku mirimu egyo nga bazimanyi n'ekirala okimanyi nti abantu bangi tulwana nnyo tugende ku payroll ya gavumenti MP batandikira ku sente meka nti naye bampe emitwalo 2 nga ndi mukozi wa gavumenti ni ku payroll ya gavumenti nsobola okukkiriza anti wulira ebibaamu biwe ebintu bingi abakkiriza ekyo bali banguzi abakimanyi nti gavumenti bwenenkozesa nembanga nze ngulawo ekigi kya parliament ne bwe mba nkigulira bwerere njafunayo butiipu wajja kungamba nkolera nga parking yange nja kuwangayo omwezi emitwalo 10 bwe nfuna abantu 100 gavumenti ne betansasora kyovoraba bwe nkugambire nti bali banguzi tunulira bachairman chairman afuna omutwalo gumu n'olwana ne munno ne mwetta omutwalo gumu n'oyise motoka rukurumuli bwe basinguzi gavumenti ya Uganda emyaka 4 mulemo kwandolinga omusaala gw'abachairman kansara ali mu kitundu kyo kansara siri afuna milioni 7 kansara buli mwezi milioni 7 kansara omu afuna milioni 7 ngugambe bugambe kansara bano bowulira abe wakisombo barwanagana betuga simanyi ku steoro betu kundetera okwesimbawo kansara afuna milioni 7 lwaki chairman at least afuna 3 kitofu koza kansara ne bamuwa kansara ne bamuwa 4 chairman nafuna 3 oba 2 kansara natwala 5 lwaki kansara bamuwa 5 n'okusinga okuba chairman ye gwe tutandikira abamu afuna mutwalo kati enguzi tesobola kuvanga Museveni akyaliwo kitofu era ne bino Baramu byali mukora bikole abatamanyi mwenguzi anti buli nseri mwenguzi naye teringa Uganda eringa ennimiro nga buli wamu waliwo entobazi naye ate amawanga ebitundu ebimu baamu ennimiro ng'entobazi ne bwe zibaawo ate simbaamu omugagwe gulimu ekisaaru kyokka naye nga wasigadde wonna tewalimu bisaalusaaru so Baramu bw'aba akwata abantu musooke mulowooze ku misaala gyabwe kasita otegeera ekyo emirimu gikwanguyira naye kati wuyo ovudde mu bantu ate simanyi baasi egudde ey'abaana ate otuuseewo oli wa byabulamu oli minister education we minister of transport ministry zonna zikolaganye ekyo kye tubadde twagala siko kulaga nti bakola kuba kino ekisanja teri kwebaka amawanga agamu juzi kabaka we Thailand yabadde alonda kati constitution ye Thailand eri bweti bwe bakuwa obwa minister okola emyaka 10 naye bw'okola emyaka 10 abaana bo gavumenti ye Thailand eribeera nga basomesa kiro na misana naye mweje emyaka 10 bali kodinga byokoze kati ministry y'amazzi yali ebanja ministry nga bw'olaba Mulago nga sente bazirina Mulago teyagala esasule mazzi va ku bino ebya Uganda ebyokuwaayo sente mu mawulire ne bamala ne bazizaayo kati baatuka okulwanagana mpaka kabaka bwe yatuuka n'asalawo n'abatambuza nga bali bagamba nti ffe twatumye eddagala nga lyonna liri excess nga twagala eddagala eriwonyezaawo sente ne zitukenderako mutulinde financial ya ne minisita w'ebyamazzi n'agamba tetujja gabawa naffe tukolera ggwanga kati bo abantu babeera mu kukolagana mu ebyo ebizimba naye tunuulira wano amasanyalaze agava wano buli mwaka
government ya Uganda gesoroza buli mwaka esoroza trillion 12 mu masanyalaze trillion 12 mu masanyalaze buli mwaka ngabagasoroza fa banansi nagavebwe banansi bakola trillion 7 tano zezivebwe buli mwaka naye ate banansi abasasura ebitundu 7 almost 7 mu bitano ku buli 10 almost buli omu asasula amasanyalaze ezo sente zonna government bwewe budgeting amasanyalaze eyinza n'okugamba twakoze obuwumbi 8 trillion nga 10 nemu ne bazibika kati buli wozisiba edwaliro tetya kuba muddagala tunulira amalwaliro bbalamu gatambuliramu kigasiigiddwa langi gayagala ba archaeologist babeeremu gayagala abagabeeramu babeere ku 20 kwata omusaala ogambe nti buli musawo yenna wakufuna kakadde ezitandikirwako kubanga ffenna tukola emirimu n'otandikira ku 20 ne bajanga bakulinyisa yali mu 20 ng'oli mu milioni 1.5 okitegeera kati gobongamba nti gavumenti egaba peerolo ya 20 babigambani obwo bwe buli bw'enguzi kyova olaba nze ebyabbala musibikiririza musibiwagire byokwata abantu ebyo ebikolanga yo tweyanziza nnyo tweyanze Matayo guli omulundi waleko ngambye nti ogenda kuteeka ekikolimo kuba South Africa ku kino kye baatukola ffe nga baddugavu bannaabwe basanyuka kuviira ddala eyo mu ntandikwa nga South Africa bagijje mu World Cup na buli bannansi gye bali era nalabyeko ne mwami Mose wanene yabadde ng'ali mu kwadressinga bano abavudde South Africa nga bagamba nti ayogera ku ebyo ebyaliwo byonna byonna ebyokugobebwa ne biki bye baalekayo mu ngeri eyo gwe wagamba obateekako ekikolimo ekisooka mu byonna abaddugavu ffenna tulina okumanya nti tuli Bafirika ekirala ekyokubiri nti katembe eziriwo ze zituleetedde olw'obutatamanya kwe kutuleetedde okweyawula so aba South Africa nze leero ziri 2 ogw'omusanvu si gwa musanvu nabakolimidde omwezi ogw'omwenda ogw'e10 enkuba ejja kuba etonye Soweto Johannesburg n'ebitundu ebirala train ziyimirire njagala kuwulira nga lipooti eziva mu nsi yonna nga bagamba aba South Africa buli lunaku wafuddeyo nga 10 Musisi mbabulooki nze ne Musisi njagala bere nga akuba mu nguudo ezimu volcano okubanga zisobola okubanga zizuukuka buli kibi ekyonna njagala ebigenda okubeera mu America bisookere South Africa bebinaamala obbanyiga byonna ne bateeka ku ttaka okuwona kwabwe bali mala kwetondera abaddugavu just kyembalengezesa njagala engeri gye baliraanye ocean esobole okusituka ebooge mu South Africa yonna gabeere mataba so balekerawo okulekangamu ekyo kikoleddwa okusosola omuddugavu ne baleka omuzungu so yensonga lwaki mbabulooki nze kati ekyo kijatandika mu gw'omwenda nga guli wakati South Africa njagala enkuba eneetonnya nga n'omuyaga gusobola ositula emmotoka 3 obuyaga just era omanyi ebintu bino nabikola ngedda nga nkyali naye kati ngenda mulimu abantu bengenda otandikanga okuteekangako ennatti ebiriwa era n'ennyonyi ezimu eza South Africa zigenda tandikanga kugwanga era abaddugavu abasinga obungi oli mu Nigeria mu Kenya mu Uganda mu Nyarwanda muto buli muntu ng'oli mu Africa njagala alaga South Africa nti tesobola kubawo nga Africa teriiwo naye Africa esobola okubeerawo nga South Africa teriiwo so okutandika n'ogw'omwenda South Africa njibulookinze leero naye kyenjikoze kiringa okusetinga code eza nuclear nti nuclear ne bwegisetinga leero sobola osituka wiiki ejja lwaki okozesa nnyo amazzi gano ye source of nature mujja amaanyi mwe muva amaanyi ga buli kitonde
n'omuti tegusobola kumera nga tegulina wansi mazzi. Lwaki mulima emmere ne mukabirira Katonda twagala enkuba? Kati ababalimba babalimba nti bwajja ku mazzi aba ali mu Illuminati. Onfuna nayingiramu naye ate gwe ne bwoba tolina mazzi bameka abakufuddeko ab'eŋŋanda zo nga baafa mbw amazzi tegabali mu mubiri. Onfuna bangi lwaki ogenda mu ddwaliro abasawo ne bagamba nti nywa amazzi buli kiseera omubiri oguwa amazzi. So amazzi ge galimu energy ya buli kintu, naye ate nze already nze almost ndi part of mazzi. Kati ekyo kyobadde okola obadde okolimira South Africa? Badde sijikolimira wabula ngibulokinze yonna. Era omanyi abantu batuuka ekiseera nze nali nno kikola nali nosooka okufuna amaanyi okuva mu kyalo then ndyoke nsinzire okubulokinga South Africa. Kubanga yo terinda teriko option. Ekintu kye yakoze nagamba nti omuntu yenna gwe saagala mu bulamu oba amateeka aganfuga sobola okubeera n'abaddugavu bonna naye omuntu eyeyerusa, omuntu asosora, omuddugavu okulwanyisa obutonde bwa Africa. Awo mba nina okugyayo gwe n'ag'omu buto. Naye wano byembaddemu just kano katono. Era by the way ne wano wonna njagala gavumenti ekulietingewo ekibuga ekipya naddala wano Uganda. Kwangenda sooka nsindika amazzi gasooke gajjule mu Kampala. Bwe gamala okujjula mu Kampala awo gavumenti ejja kulowooza mu ky'okuteekawo era zino tetoleza abahaamu zonna amazzi wonna ngenda kubanga ngezaako okukozesa amaanyi gange okugongera eno wonna gasobole okufunza era naddala abalandiroda abali mu Kampala mugera mudaabiriza amayumba gammwe kubanga nange essaawa yange ey'okukola esembedde. Naye njagala ntandikire ku South Africa baawe twolekera okutandikira 2-3 ndina okustopinga ate amazzi okubrokinga. Kati njagala gano gasooke gasembere bwe gamala gaddeyo. Kati njagala gendako eno ku Mombasa okufuna diameter kubanga Kenya amazzi agali bw'og'okuva Kenya kuba Kenya yonna amazzi gali gikuba gali gisaanyaawo. Kenya erisigaza paati emu ey'eddungu. So kyalagendako Kenya okubala amazzi gano agava wano mpaka mu Kenya okulaba wendisobolera okugakwatira. Naye kati katusooke tugezese ku South Africa. Saagala n'ennyonyi za South Africa njagala at least kutandika n'ogw'ekkumi buli mwezi nga wagwayo ennyonyi 2. Bakitegeere nti Africa teriiwo ku magezi ga muzungu. Africa yeemalirira. Omuntu yenna anasosoowazanga omuzungu nja kubanga mbrokinga. Kati nze kyembuuza nga tuva ku nsonga eno tugende tunaatera okumaliriza. Kati omuntu tugambe abadde eri ku lyato ng'alaba bino ebibadde bigenda mu maaso awo tubadde nga tunaatera otandika. Ye abadde olowooza abadde alowooza ki? Anti juzi nali wano nengezaako nali nkola experiment nali eri Entebbe amazzi ne gagenda gatambula paka ku airport ne gakubawo wona. Nali just ngezesa muyaga naye ekyandeetera ekyo nali ngezesa okulaba basobola ogutrackinga. Kati gavumenti ne banga teyasobola. Kati nengamba test njazikoleranga eno kubanga eri waliyo airport bannayuganda bagyetaaga. Ate we wali n'amaka ag'omukulu wali State House. Saati anti erwa State House naye olw'okuba nti ye president yadde atuyisa bubi president asigala president. Yes sir. Yeah. Okay, tuyanze nnyo tuyanze genaye. Todamu tutiisa ssebo bunyo bwotyo. Kale nga tumaliriza olutalo luyimiridde lutya tuludde nga tetuwa bantu baffe report. Olutalo by the way ku nsonga y'olutalo okwo nabadde nenamu babayita bakacere posho abawagizi b'NRM ku lutalo lwa Iran tuliko ssebo baade bankubira nga baŋŋamba kati olaba Trump yayise President Museveni n'amugamba atuwa amagye kati kitegeeza mu abawooza nti semanya aba opposition mwawedde temukyalina ssuubi. Ebyo nabibagamba nga tugenda ne mukalu ne mbagamba omanyi abantu bano bannayuganda beeteekamu ekintu kye saagala mbu okwerabiralabira ebyo saagala na kubyogerako mbu bannayuganda beerabira.
eyo mind obuvunanyizibwa bwo otajukira gyova tomanya gyolaga ate ne mukuyiga bwe kuba so wali mu January nabagamba nti abasajja abakwata Maduro owe Venezuela beebuuzanga ku Museveni okuba wa skill abantu ne bawakana lwaki Trump arajanira Museveni amwe ku magye nti Museveni ono lwakuba nti ajoga ffe naye amawanga gakozeemu gataddemu omukono watadde UPDF ngogyeko Sudan abamumanyi azenga atereezaayo ngogyeko amanyanga ge bakoze wane Sudan era waliwo n'abantu abafiiridde awo Sudan abajasa bawera 205 nenja kuba mbyogerako nkyabikola study bafudde mu kalulu ke Sudan bannayuganda abajasa bawerako kyabikolako study nja kuba mbabuulira naye olutalo we luli kati ke kabonera kagendo balaga eri nuclear gye nabagamba kubanga ebikompora bisula bikuba bisiba bikuba ne kati wenjogerera bali mu kwekuba sawa ya leero ebiriwo ekyo kibawe ekyokuyiga bw'olaba Abamerika nga balema okuteesaganya lwaki gwolinda Omerika okujja okuwabula abazungu balemedde okuteesaganya lwaki fe Abafirika ate tulinda mbu tugende mu bazungu batuwabuli ensonga zaffe tulina ozeekoleranga ffe tunule olutalo ebiri mu lutalo Abamerika batta abantu ku bwereere bakola buli kimu naye kati singa Omumerika afa bw'ofuuka mutuju byebimu ne gavumenti byekola yesobola gavumenti bangi abagibanja nga batambudde n'ebigere n'engato ne bagula peya solen yonna neggwako naye gavumenti bwe beekubanja osobola okwebaka oba tosobola kwebaka so awo tewali bwenkanya ku nsi kuno kyova olaba nti nze Katonda katikeera gyagenda okuleeta nja kuba njiwagira nnyo eyokusooka kulisitaatinga buli kimu tutambulire ku mateeka ge twatambulirangako edda oba amateeka ag'ebisolo ente eri mu China n'eri wano zonna kye kimu ziri ku teeka eri n'ebinyonyi biri ku teeka eri ebitwawula wano owulira buulizi nti oli we China nti ate ono we Uganda naye ate ffe abeefuula mbu tuli bantu tuli bagezi tukola manyanga so abadde bambuuza mbu ku nsonga eyo yasimanyi Trump okwogera ne Museveni ekyo tekiziyiza aba-NUP oba projekiti za Kyagulanyi okuyimirira President Museveni Abamerika basobola omukozesa kyonna kye bamwagala nga bakikola lwakubaza katego ekirala ekyokubiri basobola okukikola ne bamala ne bamwefuulira kubanga omuzungu ye sitaani namba emu kino Trump kye yakoze era ekyo tekiwa abantu essuubi mbu Trump ali tiimu Museveni kiryawo mbu amwagala nnyo kiryawo oli sitaani ate era nabadde neera nfunye ebibuuzo awo nga bagamba nti ekisanja kyasooka 2017 ekyono Donald Trump yajja asuubiza Bannayuganda simaba bano ku biseera oba Mugabe yali akyalinako badikiteeta b'Afrika okubajjako biki ekisanja ekyo n'alemererwa kati essuubi lyaliwokko katono mu kino naye kati ate baawulidde eyo essimu yakubiddwa Mwami Muse ate kane bagweramu ddala amaanyi nti bano ababiri bulijjo bakolagana kati ate bali eri nga ate emabegaawo baamulabako era ne Kyagulanyi anti Trump asobola omiitinga abantu bonna naye nagamba nti ebintu biri bibiri ebyalemesa Trump okuwuguka okujja wano ekisooka amafuta ag'ehoyima Bungereza galinamu shares baagiwa ate ng'Omungereza mukwano gwa Trump era Omungereza yasakira Omumerika then France ne bagiwa n'ekivaamu olwamala ogiwa nayo n'ekivaamu then ne tufuna ekizibu kya Pastor Kayanja yayogera ne sister wa Trump buli wabaawo emivuyo gyonna akasemu kava eri mu State House ne bamukubira naga kubayo oli sister wa Trump kasita agamba Trump nti Uganda eri okay Trump tabifaako okay tweyanziza genda wano obudde butandise obeera tukyali ku biri eri ebyo ndowooza ebyo ebisinga tujja bitambulirako enkya naye nga abalokole be basinze n'otuteeka mu mbeera gye tulimu n'omulokole gwe nabadde ndaba akolako ku Kyagulanyi ku experiment jamutunulamu enkya oyo kale katwerekereze kambagaliza olunaku olulungi naye nga abalondoola emirimu gya gavumenti abantu bemukwata si mu bubi abantu bemukwata at least musobole balowoozaako mwebuuze mmwe nga mmwe mukozese common sense nameere nkwesiga
mu bantu bemukwata at least soka weebuuza omusaara afuna gwa ssente meka kubanga gy'olaga oba omanyi omusaara mukwate bano abazimba amalwaliro bakaawu baani naye ate abasawo abasomesa mubaleke tosobola kusanga nti ate omusomesa simanyi mune w'omusawo ali ku peroolo ya mitwalo 5 alina abaana 6 yasomera ku miliyoni 4 koosi yagisomera nga miliyoni 10 tasobola kukolera mitwalo 5 mulowooze ku misaala gy'abasawo mulabe oba amalwaliro bwe gatatambule abasawo ne bwe munaabateeka ku kakadde akatandirwako bw'obala bajeti ya Uganda ey'abasawo naddala ssente ze bateeka mu Ministry of Health trillioni ze baataddemu zaabadde mpitirivu ezo trillioni ze baataddemu zisobola okukola kuva 2026 mpaka 2029 naye financial ya buli mwaka efulumya ssente ziragawa waliyo yali agenze Mulago n'afuna oddagala ly'obwereere baliwandiika kati bwebanga baliwandiika lwaki temukwata abo abaliwandiika nammwe mukimanyi nti gavumenti yammwe bwemala okwogera ssente mu mawulire emala nezizaayo bwemala okuzizaayo ne balekawo obusente butini obw'okugula amafuta akusasula emisaala gy'abakulu eggwanga eririmu obwenkanya tosobola kukozesa mukozi ng'oli manager ofuna miliyoni 4 ng'omusomesa ali mu mitwalo 2 mbagaliza olunaku olungi naye mulowooze ku misaala gy'abantu abo bemuswaza waliwo headmaster gwe nalabe gwe baswaziza baswaziza headmaster oyo mu butuufu ne ba headmaster abasinga obungi bayinza otandika okulizayininga musajja ne mumuswaza bwe muto nga nammwe muli bali banguzi musooke mujje mukwate eno mu Kampala eri mu byalo mukwatayo ki bw'okwata wano mu Kampala nga bwe mwakwata Anita Amungu abasinga ab'omu byalo baba tebakyabba kambeerekereze mbagaliza olunaku olungi mweraba era nange sigenda kusukkako wano olunaku olwaleero bwetyo tutambudde olwaleero tujja tusinkana ffe ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi awo Kasubi ku bitaala ojja tusinkana lwakuba nti olwaleero nga woolabye ebifaananyi ebyo ngenda kuyamba ngenda bikuteerayo mpola mpola naye nga oba oli awo mbadde sinabiteeka naye kankulageko mpola mpola katono kale nze Stone M akumata kumira mpeera nnyo mulungi akyekuumidde ku mukutu ogwa L40 webali nnyo webalire ddala olwaleero ennaku z'omwezi ndowooza ziri 21 lunaku lwakubiri ffe nga eno Kasubi ebitundu ebirala ebitulinaanye Namuŋŋoona simanyi Nankulabye simanyi Makerere tetubeera na masannyalaze olw'ensonga baazituwa awo emabegako tebalaba tugezaako okukutuukako wonna w'osinzira okubanga otulaba newankubadde nti tetubeera mu studio neera kikuyambako naffe ffennyini kituyambako n'okukyusakyusaamu ndowooza ne ku environment kale nno webityo ebyagenza olunaku lw'eggulo ebibuuzo mukyebuuza bingi tugenda kwogerako ku nsonga eyo omusajja wammwe akyaliwo bulungi nnyo naye nga ono musajjawo ndowooza nategeddeko bayinza oziikibwa enkya oyo Jeno Moses Ali ayinza oziikibwa enkya wamu n'ono director eyafudde n'abaana wa King David ayinzayo oziikibwa olunaku olwaleero wataabeewo kikyuka ako kayiseewo nkwanirizaako ku program tugenda tandikira wali eri bye walaze olunaku lw'eggulo nawadde nze sigenda ziteeka mwezi ogundizo naye kale bannayuganda muli mutya Kasubire muli bulungi naffe gye tuli sofa akakuba katonyeemu akawewo akaliwo mu lulimi olufuutifuuti tugamba nti kawonya n'essiriimu lwansonga nti kawewo ka oxygen kawewo ka bulamu kawewo kazaamu maanyi n'omulwadde bwazuukuka awonerawo era edda empewo bweti twafunanga obudde n'okola bw'oba okwoye nga ku ssaawa 8 ne weebaka wansi w'omuti energy eva wansi mu ttaka n'omuti n'akuyitamu balansi ng'amasannyalaze twebakanga ku mikeeka so akawewo kano tolina kewala olina okukabeeramu era abasinga obungi mutera okafuna nga muli ku booda n'okawula n'otandika okulu buli wekabanga kakuba olusanyalaze olukuyitamu n'ofuna lufiiringi like ng'omubiri guta yes sir so
wetuli mpolampola tukyaliba tunulira ensinga bwetambula olutalo lweyongeredde ddala era okweyongera bintu bingi ebitambula mu nsi yonna naye n'ebiri mu bulamu bwaffe ebimu ku ebyo ebiziyiza. Kale nyongera okwaniririzaako ddala gwe akatwegattako ndowooza ku TikTok yaffe eri gye mwali mumanyidde officially bagikolaki bakyagyetegereza abo information era gw'ofulumya ekyaviirako ndowooza bagikwatemu mpolampola. TikTok eno kwe tuli empya basaba mugende maaso n'okuba nga mugigoberera tugenda kubeera tusinziira ku mukutu guno eno okukutuukako eyo gy'osinziira nga tukyetegereza eri mpolampola kubanga ennaku ze baatuwa zikyalika ate tulina obbatuukako eyo gye musinziira. Ssebo ku vidiyo egyo ze walaze kale nze nnyinza okiyita ng'ekintu oba nga si kunze ku byendabyeko wano oba ku ofiisi oba kale n'ebyo ebirala nnyinza okitwala ng'ekintu oba ekitono kunze ng'omu kubanga mpangaddeko naawe ebbanga naye singa si mulimu guno eno ekituufu baŋŋambye nti oba nandiyimirizzaamuko okubeera naawe lwakuba nti nze si buli kimu nti oba kyogerwa oba oli awo naye nze kunze ekyo kyewatulazeeko awo tekyabadde nti kyamaanyi nnyo okusinziira kale ku ebyo ebibeerawo emabega byetwogerako wano ne byetutoogerako wali eno. Egimu ku mikwano gyange era beneesiga ennyo n'abalala bwe nasoma nabo amawulire babadde batandise okunkubira kasimu nti oba mbeegatteko eyo ku gundi zaabwe ku channel zaabwe ku mikutu gyabwe mu production eyo oba mu editing nti eno nkwesonyiwe oba oli awo bagamba bo baatidde nga balabira ddala obulamu bo buli mu matigga era mbu singa si mulimu nga just kunyumyamu bunyumyaye singa kirabika leero oba ninaku endala sikoze eki sirabiseeko. Nze jjo nakubuuza ekibuuzo lwaki weeyambisa amazzi? Ekisooka mu byonna abantu be bakyalimu okutiitiira. Olaba ne we wabeeru bagga lwakuba nti tebateeka nze ebintu byonna byenkola newankubadde era nakozeemu ensobi okubiraga naye ensobi eyo kubanga nabadde na kale yabadde mistake okuteekayo vidiyo naye bantu bangi singa nkeera nenkubuulira ebintu ebitambula script era n'ebintu byenkola nekyasinza okuleetera TikTok yaffe obuzibu kubanga nsomesa nnyo ku Andromeda, Reptilian, Octorius ne Alien ebyo ebika ebirala ne future prediction ez'abazungu oba mission ne goals bye batambuliramu. Lwaki nti newankubadde tubyogera wano mu Luganda bo bali abasajja bamanyi ekyokukola kati ebiseera ebisinga obungi ebintu bingi ebikolebwa ku nsi kuno ate mukolebwa ku nsi kuno nga bingi nti ababikola ojja kwesanga nga ne Rubaga basadaaka mu magundi mu madiini. Okusadaaka kwaffe mu ddiini ssebo kulala mumanyi okusadaaka kuno kw'okuwaayo ebintu naye amadiini batira ddala abantu butunulira omanyi bakuba nti abantu abasinga obungi temutegeera bintu bya myoyo naye bw'otunuulira abaana engeri gye bafaamu ne script omanyi obululu obw'edda pulezidenti wa wano buli we yagendanga mu kalulu nga abasawo be yakozesanga nga bamugamba bamulimbalimba njamuzeeyi kati okuwangaala wetaaga okuyiwa omusaayi nabiwulirako ebityo nga balyoka batirimbula abantu babasiba mu makomera abamu babatta era byebiriwo ne kati ebyo ebintu nze buli we mba nkola ekintu nsobola okukola ebintu ebisinga ngenda kugulawo waliwo omulyango gwe njagala okugula njagala kukomyawo bajje ddaka ndabe nina test ze ngenda okukola ku kye bayita wamuholo
naye ngenda zikolera 40 kubanga we wali omulyango ogwali gwaggalirwa naye ngenda ukikola okola test omanyi bwe ngamba test kansoke nkurage wano no video ogirabe Abamerika bwe bali bagezesa teka missile ku nyonyi emu ya pasuka zebabadde nga bakola test ku nyonyi zebadde bakakola nga bagala zitwale mu Iran missile emu ya pasuse negoba B2 enyonyi kyasinze okuba ey'ebbeeyi missile emu yagigobye yapasuse nga bali mu test yabeesimatubbe n'ekyo tekitegeeza nti test ziba ziwedde test mulimu n'okufa abantu abasinze okuvumbula amamotoka ge tulimu gano amasimu na buli kintu abasinga baafa nga bakola test nga bavumbula okitegeeza kati wano e Uganda omuntu bwavumbula eddagala ne lirwazaako babiri ogwo musango tolina license eringa permit omuntu ne baba ne permit era accident ebaawo omuntu ne baba ne permit omuntu asobola okufa oba osobola otomera permit si etomera wabula guba mukisa okitegeera nakufaayo kwoliko n'abatamiivu babeera ne permit gavumenti beekwata gavumenti ya Uganda baba na Uganda bo balowooza nti okola test neegaana mbu kiba kikomye gavumenti nekuyimiriza tolina lukusa byovumbula tebimakinga okitegeera naye bo ne beerabira mu bwongo olw'okuba nti mulimu mazzi bo balowooza nti eyayiye emmotoka bweyapulani gogiyiya enkeera n'agiteeka katale n'etundibwa emmotoka baagiyiya netwala emyaka nga 2 nga bakyagipulaningira nga bateekamu kino bateekamu kiri bateekamu kino bateekamu kiri eyayiye emipiira gyokka yafa dda abayiye okutuferera mu ddiini baafa dda naye abazzukulu n'abazzukulu be bali mu kulya ssente ofuna abasajja abatandikawo banka bazitandika n'agiteekamu n'atuuka okufa abaana bo oba abazzukulu be bajjamu amagoba onfuna naye bannayuganda bo balowooza nti bw'okeera n'okola olina okufunirawo leero kyova olaba bizinesi z'abantu zigudde nali ngezaako okutunuulira ono omuvubuka owa White Motors oyo omunyankola ako akavubuka akaka White Motors kali wano Wabakuli bekatandika nabo bo bafunanga ne batundayo emmotoka 2-3 wafunako amagoba ga miliyoni 2-3 ng'agula ettaka wabula oli yasooka kuzimba capital nga buli wafuna emmotoka nga 8 omwezi bwazikola mu miliyoni nga 2 ng'ayongera mu capital n'asasula agazaamu yasooka kuzimba capital then n'alyoka ajjamu amagoba nga capital emaze okubeera oba bizinesi ng'eyimiridde saawa ya leero yatandika n'emmotoka emu ali mu mmotoka nnyingi lwakupalaparanya okitegeera va ku bino baga nti natunda paani ono ye yatandika ne capital mutono wa miliyoni nga 10 n'asobola nga mmotoka nga bw'asaamu nga tazirya naye omuntu akeera n'akola bizinesi ya miliyoni 2 sente zajjeemu kwayagala okusomesa abaana kwayagala okwanira kwasasula renti emisolo gya gavumenti gimutunuulire kati bizinesi olowooza neeyimirira buli kintu kisooka mu testi ebyo tebirina na makulu mbu oba yabadde testi oba yabadde ki nze nali nabagamba awali option nze nabagambako n'emabegeyo ne mbagamba nti singa munfunira miliyoni 2 nsobola okukola ebyewuunyo anti kati ekyo kyewakoze jjo kyeba kyewalaze wewanguliddeyo erinnya eddala nti gwe oli wa setaani omukulu era mbu oli wa Illuminati bayongedde okukonamu sitampu n'ekirala oli yaŋŋambyeko katini nti wakolimidde aba South Africa naye aba South Africa si be bakoze ekibi ennyo eri Uganda ne babaawo olinnya ne bateekawo asinze okukola ekibi eri Uganda anti aba South Africa balina option babadde ne option nti ekibi kye baakola basosola kati mu kusosola okwo ne baleka omuzungu n'asigalawo kitegeeza nti ne bwe zandibadde empewo ziba zinyiga empewo za Africa oba amaanyi ga Africa kati oma nfuna omuwaatwa oguba bulookinga ekirala
nabadde ndaba comment mulimu aboogera oba oliawo nga bo balina kwogera olina obaleka boogere lwaki nti omuntu yenna ow'amaanyi alina okwogerwako ekirala ekyokubiri nze bwe mba nkola emirimu ne bwaba Museveni ne bwaba muhozi tandagira nga nkola tasobola mukola kino kyenjagala onkolere nsimanyi ntunulira mu kino kuyigiriza lulimi ebyo tebabinyumize oba olwedde olumanyi olwedde nze ndi munyankole kati nayiga ki kakati olaba omusawo aba alongoosa omwana oba omusawo agenda okulongoosa omutima oba obwongo aba teyeetaaga na kinyonyi kumuleekaanira fokasi agiteeka ku kintu eki kati olonze araba kati nze sobola kukolera ku pesi ya muntu mpozi nga waliwo option bannayuganda bwebanga balina amagezi basobola okutegeera kyentegeeza bwewabaawo option nsobola okukola buli kintu kyonna omuntu asobola okukozi ngogyeko amaanyi agalina okundifendinga osobola okunkanga ne wabaawo engeri gy'ofunamu obuzibu n'ate osobola okunkuba oluyi n'ogenda nenkuleka nga sirina option bwe nkukanga nga teweetegese nenkuva emabega oba mukizikiza neweekanga nze nsobola ofuna impact naye ate osobola okuva eri n'onkuba n'oluyi n'otabako na kizibu ky'ofuna kati kyekyo kizibu kyenina kati ate ekirala omuntu asobola like okumpalana leero oba n'anyiigira oba n'akola ki naye ne oba option ey'okumukolako nejjanga mu myezi 3 nga yeerabira ate nze seerabira nga obijjukiranga byabadde wejjo nze seerabira era nze gwe tosonyiwa sonyiwa ndi Katonda nsonyiwa naye waliwo wootuuka ekiseera no like ng'omuntu akoze ekintu ng'akamanyiiro kati nga bwolaba nga kye bankola 2019 nali nina amaanyi gange era bino bye bakwata bwe batuweereza zi drone ebyo tebyandibaddewo singa amaanyi just gagenda gazuukuka n'akava mu kyalo just naye singa si ekyo nandibadde wala buli omu yandibadde asanyuka kati ensonga eyo waliwo omuntu eyandyamu olukwe wano like mukalulu n'agamba security jugera nze mukalulu nali ku arrest n'agamba aba security mbunze Kyagulanyi yampadde mu ssente mbunkyuse Simon byabakama arangirire Kyagulanyi nze amagye gansarako nali awe nankulabye nga banzinzeeko ewaka era nali nakava almost enkuba bwe yali erina n'otonyera drone zajja mwalimu abajaasi ne banteeka ewaka n'embeerayo ewaka mukalulu abantu bamanyi naye nze natunulira abantu neŋŋamba bano basiru abaali bankutte okukyusa enkuba ne bweba etonye ne bwembeerawa ne bwembeerawo kasita mba nfunye ku kye bayita amazzi sobola okukola kyonna kati abaali bankwata baali balowooza sirida ku mazzi waddayo ebintu bino kankugambe kino the experiment ze nakola nze muntu eyakola experiment nentuuka nga nkola ne status ng'ogezesa nga ngezesa naye natuuka ekiseera neneekuuma oweekomako neneekuuma gwegamba neneetegeerera nga sirinda muzungu mbu yabaŋŋamba mukontrole nga amaanyi go gabeere bwe gati ne bwe gati nze ŋŋanze neemanya okitegeera nti omuzungu yalina okujja n'ansomako n'ambuulira nze ŋŋanze nsobola okwetegeera okitegeera kyobola ne mu bayibuli bagamba nti gwolina okwatula obulokozi bwo onfuna kati nze natuukanga ekiseera nga nkera nenyumirira ku lusozi newanga limitation za buli mwezi nemanya nti guno omwezi kange nensabireko ku muti guli bwe nsaba ne bitatambula wiiki eddako neŋŋamba kanaabe ku mazzi ag'enkuba nsabe Saara ndabe wiiki eddako neŋŋamba leero kansabireko mu luzzi
ndabe oba esaala eneekola najja nga nkola experiment mu buli kintu naye mu kwogerezeganya n'obutonde nakizuula nti businga abantu. Obutonde bwe buliwa obutonde kuba n'abantu mbalaba mu butonde si kyekyo naye waliwo amateeka ge baterawo ag'obutonde abantu ge batamanyi. Kyekimu ku bintu bye bayita empewo. Stone ewammwe muyinza okuba nga mwakula ng'ewammwe maama wo taata wo tebakuzangako birthday nga ne layini y'abajjajjaabo nga bweri okitegeera nga bwe batunyumiza nti omwana w'omuzungu buli wakwata akati n'akuba pipi bamutwala mu bajaasi bwe kye bafokasingako ow'omufirika akola kirwaki tebafokasinga ku wamufirika mu bulamu bwaffe. Bw'otunuulira naddala abazadde baawana e Kampala mulimu abaana nga taata omwana akimanyi nti taata we mulimi wamutuusize Makerere kubadde kulima. Naye omwana olumala okufuna sente oba olumala okutikirwa mu kifo ky'okunoonya emirimu azeewo bye baamuteekamu kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe si kuteresa bazadde baffe abaana baffe. Taata wange oba maama wange obuvunaanyizibwa bwe kuuma bya aseti zange atya nsobola okukola neŋŋamba kanunde ente waka mu kyalo nsigale e Kampala taata wange asobola ozirabirira okutwaliriza obudde kubanga yakoowa okulima. Nsobola okulunda enkoko kugula amataka kola bizinesi zange mu kyalo bwe mba nzimbyeyo obuyumba bwange. Taata bw'aba akuzadde ng'oli musajja oli mukazi obuvunaanyizibwa bwa mukaddewo kulabirira ebintu by'owaka bwe bibeera wala ng'olina okuteekamu maneja oba muganda wo kubanga omuntu alina okukuuma ebibyo namba emu ye Katonda, namba bbiriyani ye maama wo oba taata wo. Naye ate abazadde abasinga obungi n'abasinze n'okufuna ebikolimo abazadde bennyini omwana agenda ebweru n'aweereza ssente tata n'azitwala mu bbaara n'azinywa. Omwana agenda ebweru n'atoba nga okimanyi nti yagenda okuva wano nga temulina mu kifo ky'okuweereza at least mugule amataka muzimbe sente ze oziguze mu booda giwadde omwana wa booda buli agivugako bamukuba ennyondo. Ago ge mateeka gaki obutonde. Kakati etteeka eddala anti olwo ndi mu kunyonyola ab'empewo etteeka eddala ery'obutonde mmwe era by the way kano ko kankabanyonyole nakubanyonyola abantu abalinamu ebizibu naddala nga tulinamu abaana omwana abeera mugezi ng'ali waka nga mugezi nnyo ng'alaga nti mugezi ategeera nga mu common sense ng'ali waggulu nnyo kisusse abaana bonke naye olumala okumusasulira fees bw'ati atandika okusoma bw'atandika okulwala bw'atuwa kusomera asumagira nkufuna line-up gye mwateekako mulimu emikisa gy'abajjajjaffe ab'omu 1700 ab'olu 1800 egimu giburukukira mu ffe abaliwo leero n'olwa nti omuntu yafuna sente ezo gyali mikisa gy'abajjajja ab'emabega. Kati mulimu omuntu gw'otwala ku ssomero nga ye teyatondebwa omanyi kusoma oluzungu lugwira nga omwana alina amagezi ng'asobola okubalira ennimiro n'ogyamu n'amagoba n'olema okumutwala mu byabusuubuzi n'okanya omutwala mu ssomero okufuna kwonna tekuliiko ssomero ziba zimukolako emikolo adi empewo gy'emyoyo gy'Abafirika egirina otudayirekiti nga waawe tulina kulaga nti sitono gyazaala omwana ng'alina IQ n'amagezi ng'agajjajjaawo g'otaalaba oba agakitaawo ng'oli abbulukukidde mwono nga bw'oyola nti giba emikisa gyali kujajjaawo ne gimutomera nga bw'owulira nti
Taata we yali mugezi yali muyiribi n'ozaala omwana ng'alina ekyo ng'ayiriba buli watuka ku ssomero nga bifu naye ate buli wabeera eno ng'ate yawabula abawangudde nkufuna. So amateeka g'obutonde tulina okukola zi bizinesi ez'oluzungu n'ez'abafere. Era mulimu abantu nga y'okusumululwa si kugenda mu kyaki nga buli wagenda mu kyaki bifa nga buli wabeera mu kyaki n'asaba talina kyalifuna. Bizinesi kambe nti ono asomye n'atikkirwa n'anoonya omulimu n'oli teyasoma neetandikirawo ebintu bye mpola mpola aliwo asinga okufuna oba biba bya asinga okufuna y'ataasoma ng'alina bizinesi. Ekisooka aba boosi ye kennyini aba boosi. Ekyokubiri abamanyi abakola n'omutima gwe gwonna kyekiri kye nabadde ngamba nti basobola otukozesa bwe bwoba okola nga walya looni nga nze nkola ngenda sasulwa kashi gw'osasula bbaani nze naawe tetusobola kukola nga twenkana. Era bye bimu ebyalemesa gavumenti okusomesa abantu. Omukozi yenna ne bwoba okozesa omukozi yenna mu dduuka oba mu bizinesi yonna omukozi yenna ng'ategeera ng'omuwa akasente akamaachi nga nekyayagala alina okukola omulimu ng'agukola ng'ogugwe omukozi ng'ategeera. Naye mulimu omukozi gw'oleeta ng'akola bamanja nsasula mabanja lwaki guno omwezi nfaayo nnyo okitegeera. Kati oyo taba mukozi aba muntu jasite atwaliriza budde kuggwe. Kati ekiri kyeŋŋambye nti omuntu buli waba atambuliramu ekyo kyeyeewulira kimwangwira. Kyova abazungu bakitegeera mangu. Bo abazungu baatuulanga n'afuna obudde. Kati omuzungu bw'akola katuni bwe kakutereyo katuni zino omuntu bw'agikola gwe munnayuganda ogenda mujajinga ogambe nti ebyo bya kisiru bye bakola bya kyana kito n'ate abikola aba mugezi nga yamala ne yunivasite naye gwagamba nti bya kito tosobola kukola ki tosobola kikola. Kati kyova olaba nti obunafu n'obutamanya bye bitusumbuwa. Nga bwe nkugambe nti singa omuzadde amanya era n'amanya nti omwana wange ekitone akirina mu kulima n'amukwasa ettaka n'amanya nti omwana wange asobola okusuubula oba amagezi ge gali mu kusuubula oba kuvuga emmotoka n'amuteekaawo olukuulu olulaba lulinga nnimi ndala ng'omuganda bw'awulira olunyankole ng'omuganda bw'awulira olutooro nga bw'owulira oli musoga n'owulira oluganda ne bw'oba tosobola dwogera dutereeza abantu eno ensi bwe bakubalira abantu olowooza Elon Musk alina diguli teyasoma. Elon Musk talina diguli era bwe bamubalira mufe mu ba IQ badigiri mu diguli tewabaayo ba IQ. Nkutegedde bulungi. Abalina IQ tebabeera mu badiguli. Abadiguli oba robot kukozesa kye baagala okole. Obwongo bwe bukozesa ebitundu nga 5. So nti bw'ogenda otunuulira ojja kwesanga nti bwe nva mu kyalo n'enzija wano ne ntandika okuza birthday bangezaako okuwabya line-up gye nnotambuliramu. Bw'oba ofunye ssente era olina sigala ku ziri ebikubiri ebikadde. N'ewaffe bakyakala nfuna bakyakala naye waliwo okukyakala nga mu butuufu okoze amagoba ga miliyoni 3 mu mwaka mulamba w'ogenda okyakalira ogenda zimalawo omulundi gumu okukyakala. Kati kaŋŋambe kino nze nsobola n'omala emyaka 10 nga sikozeza birthday naye ate bwe ngulayo ng'enkoko wakka emu omutima gwange n'omubiri tebibanja birthday biba bimatifu oba bwenyamba kiba kiwedde ne feeling za birthday mbasizimanyi kubanga ebya birthday bituuseewo leero. Kati birthday ogenda gikola oyite bakyaliibo balye keeki bakuyiira amazzi mulimu abagenda okukolimira birthday ngikoze mu kugikola kitange tagikuzangako wona we yatobera okulwana nti mbeewo takuzangako birthday. Maama wange yasulanga ne mu biyumba ebikadde
mulimu n'abakyala wano benda babakuze ng'abewaffe mu byalo omukyala n'ayera mu KCCA olwo alina omwana ali ku university beera mu KCCA mu nguudo ne baba wanusu 7 naddamu n'alonda ebicupa ayongerezeeko gw'omwana osome naye omwana omaze okufunamu akasente mbw ate nkuze birthday ofuna ng'ate ne maama wo tanaba nakufuna waabeera kati ne Katonda yennyini asobola okunyiga n'akukolimira n'akupanishinga naye bw'oleddaawo n'owooza nti bandoga simanyi empowooza kika gwe olina okwetereeza kubanga mulimu abantu agenda okukola ekintu nga bagenda ng'omufera omutima ne gumugaana n'akiremerako n'atomera oba ne bamubba abo be bakomawo wange ne bagamba njagala kulaba nakoze appointment saakulabye banzibye sente zange njagala onyambe okitegeera kati ne weebuuza lwaki teyazze abazungu bonna bwebanga bakola ekintu basooka kunoonyereza wano tulina wano babulooka mu Kampala abantu abasinga obungi bw'aba ayagala ennyumba okuteeka bizinesi bulooka amugamba sooka onoonya ekifo olabe oba kikola si kunoonya nyumba n'osasulayo busasula nti olw'okuba oyagala kukola bizinesi noonya ekifo oba kikola olyoke oteeke mu bizinesi kati ekyasinza olema Abannayuganda temusobola kutuulaawo n'otuula mu bunyogovu n'omala eddakiika nga 10 obunyogovu butya ewera n'onaabako ffe twabeerangawo n'okwata amazzi n'ogateeka mu bbaafu n'oteekamu omutwe ne gubeeramu n'osooka ossa wenna omubiri ne guteeka bulungi ng'omutwe ogwo butadde mu bbaafu y'amazzi mpulira n'oteeka bulungi omubiri ne gukakkana ne gusetolinga obwongo ne bukola nga bwe bwagala omuntu yenna buli waatuyana bamugamba nti oba buli waafuna pressure tenaabako obusungu bukakkane si busungu bwokka obwongo bwe buba nga bubuzaabuziddwa oba refreshinze ddamu obustarting buto ojja kufuna upgrade entuufu ova olaba okukakkana kw'abazungu asobola n'okukwata miliyoni 2 n'alinnya n'ajja mu Afirika n'avaayo ng'afunye entegeereza ey'ekika ekyawa okutegeera kwonna tekuva mu ssomero okusomero liyambako just kwogera mbu olw'okuba ebintu biva bweru ebijja wano naye ate nze nabadde ntunuulira n'ebizimbe ekisaawe Traholi kyali mu kuzimba ekisaawe ky'omupiira nga ekisaawe ekyo munda kijja kubaamu ebintu nga 8 kirimu bunamboole nga 10 tutegekera AFCON sebo oba omwaka ogujja naffe ebyaffe twalaniso birongoosa mpolampola ndooza kati waliyambula wulira mbu mu kulongoosa sente zebagateeka ku namboole zisobola ozimba ebisaawe nga 3 ebipya so mu butonde mulimu abantu kati saawa ya leero nze kyenyinza okugamba abantu bonna nga oyogera n'obutonde naye nga bukyakulemya okubalansinga mwe mutegeera mpewo nga zikyakulemya okubalansinga tusobola okujja just n'enkunyonnyola mulimu abantu nga naddala kati ate ennaku zino mulimu abantu nga yeebaka agenda ozuukuka ng'amaaso galaba naye nga waliwo ekimukute lubanga lumbe nandikinyonyodde mu luzungu naye kankimunyonyole mu Luganda lubanga yeebase omuntu yeebaka omubiri ne gukwatira n'abanga alina ekimutuka ng'amaaso galaba naye nga tasobola na kunyeenya akagalo yadde n'okwekyusa ng'asanyaliridde mu buliri ng'alinga asanyalale ng'alinga afudde naye ng'awulira yeekanga lumu n'avaayo ng'ebino ebibadde bigenda maaso abadde abitegeera nga era oba olaba bulungi ekintu ekyo kyeyongedde nnyo mu bantu bwe oba okirina nkyukirira nkubuulire then abantu abasinga obungi mulimu abantu nga talogebwa nga mutalogebwa lwaki talogebwa bakoze bizinensi yasigala agenda mu maaso nga ne be bamuloga tadda mabega gwe bwoba olina bizinesi nga tebitambula buli oba oliawo omwaka oguwedde
wakola bulungi ne bitambula bulungi naye ate guno olaba temuli kirimu. Just appointment ya mtwalo 10 okujja okundaba dana okuteekamu ssente ne zifa n'opangisa rent miliyoni 2 nosasula emyezi 5 kakadde obukadde 10 n'omaliranga ne byotadde mu bifudde bakugobyemu oli ku lwonolo abantu tebaagala kumanya era wenyini ssebo mu Bund financial year eya mwaka 2025 2026 yaggwako kati ne basoma 2026 2027 guno ogwa January guno ogwa June era nga financial year eyo 2026 2027 etandika okukola nga lumu July we guno olwaye ennaku z'omwezi 21 batusuubira nti sente mu circulation ng'era bazisaba abantu obwavu bukendeereko n'ekyewuunyisa buli kaseera babeera beekwasa lutalo lwa Iran biki byebyongeze ebintu byonna oba oliawo era nekyongera n'obwavu mu bantu ekisooka mu byonna amala ebiseera ebisinga gavumenti eno basaagala gyogerako naye nze nabagamba nti ekireetera ekyo gavumenti esoma ssente nemala neyezezaayo. Ekirala ekyokubiri Uganda bwe tunatuukira 2028 bajja kuba bagirankinga ng'ensi esinga obwavu. Lwaki? Nti abantu beeyongedde gavumenti okusiba ebintu byabwe ate nga ne banki nga zongera banyunyuuta. Nti ojja kwesanga nti embeera gye tulimu gavumenti bweba yakukulaakulanya abantu ebaako byestopinga. Paayo olunaku banka lwe yali egambye lwe yali evuddeyo nerangira negamba nti banange we twaviiridde mu January sente gavumenti yazisiba n'essaawa ya leero buli wamu banka ekimanyi n'essaawa ya leero banka tezivangayo gamba nti banange tubawaddemu emyezi 2 mwenna be tubanja okwetereeza tekiriwo kyali kibaddewo. Banka ekanya kutwala bintu byo kubanga abalandiroodi bonna abakulu ba takisi abo banyini takisi bonna basigala babanja sente zaabwe. Gavumenti eno yo tebukyangako nerowooza ku muntu. Abantu balina sente mu marooni bizinesi zonna ezirisinga ebitundu 8 ku buli kikulu. Kampala buli omu alina amubanja. Naye gavumenti ekyo terisobola kijjawo ne bweribeerawo myaka 10 terisobola. Olw'ensonga bo baagala ebyokusasamaza na kuwuddisa abantu nti balamu yakuteeri abasomesa bali b'enguzi. Musooke mutereeze institution ebintu bibeere mu mateeka. Abantu be mulimu akwata balamu akwata abantu afuna ekitini omusaala miliyoni 5 bali mu kuyiga ba mitwalo 3. Kati omuntu oba okwata waki ng'otegeera bulungi tolaba nti awabaawo ekiramu ofuna bulungi. So abantu bali bubi naye obusiru bw'abantu bw'Abannayuganda ze nabagamba nti okuseka kwetaagisa nga tayimu y'okusekeze. Tayimu y'okuseka bwe yajja mwanyiga bunyizi mwasirika yalidde kwali kulonda bwe twali tulina okusekera mwali mulina okuvaayo ne mulaga enseko zammwe naye kati engeri twali mu kutya kale mugira mutya. Nabagamba kino kyo bakituuma atanani kali mu Luswayiri naye muli kanoonyaako mujja kategeera kye kategeeza eno atanani nga banyeganne oba nkinyonyole ntya batugamba no sleep so bakituuma no sleep kale ki ekigenda mu maaso. Ababaka babadde wali ewa Sudiru Parliament yatudde okumala wiiki namba ne basasulawo obuwumbi 3 ng'omubaka bamusomesa okusiba ettaayi kwambala ttaayi ng'abamusomesa ye Parliament ya Uganda ekulemberwa mu Parliament ya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Parliament ye esomesa ababaka ba MP abamaze university aba senior 6 abeesimbyewo nga balina n'emmotoka era bw'ogenda n'otunuulira vidiyo amawulire agaakolebwa n'otunuulira ono eyali minisita w'ebyobulamu Aceng Jane Rusa Aceng ng'abanja ssente nti banange ssente muzituwa ddi
ez'emmotoka n'essuuti essuuti miliyoni 4 buli mubaka si bukadde 15 buli myaka 5 miliyoni 4 babawaawaayaawo buli myaka 2 bajjayo 15 buli myaka 15 mwaka omulala kabukadde 10 miliyoni 4 essuuti ne baddamu ne bonoona biliyoni 3 kubuulira babaka engeri gye balina kwambala MP nga bamusomesa okwambala ofuna tebeeranga orientation yaabwe kubanga nga namusomesa Minister of Finance be mwandibadde mulabirako nti abaana bamwe era sawa ya leero nze ne bwe nzaala omwana ku gavumenti ya Museveni sobola mukkiriza kugikolamu anti kyeŋŋamba nti tufuna ababaka abapya weewaawo n'abakadde babeera bakyali muki sigamba abakadde mu myaka wabula ngamba babaddeyo ekisanja ekiwedde babeeramu mu palamenti ne tufuna n'abali fresh kati nga ono ow'emukono yali yakava just ku university ne yeesimbawo ne bamuweerawo kati ŋŋambe nti abantu abafaanaganako we batyo nti abapya abakayingira mu palamenti kubanga omuli abatamanyi palamenti wemba ndeeta ekiteeso ngenda kiteesaako nkireeta ntya ku fulo njita mu mitendera ki simanyi oyitewa sipiika simanyi okukola biki wekituukira ffe abantu tukirabe oba ku UBC oba ku TV nti ng'oli ali mu kwogera emitendera egyo si gye baali babasomesa kubanga mwalimu abapya kakati emitendera egyo gyandibadde awo oyinza okozesa nga tebamusomesa kwambala kyokka waliwo avaayo neyesimba okuba MP nga tafukangako kansala oba nga talina buweereza bwe yali aweerezaako ku kyalo gye bali aba mwana muto waliyo ow'emyaka 2 asobola okwesimbawo paka tirabayo Zambaali teyali munnamawulire yava mu mawulire we yali akyaweerezaawo ku NBS Zambaali ng'ali ku NBS yali tamanyi kwambala yali ayambala anti kyemade nkubuuza nti yali mwana muto omuvubuka yena ne bwaweza emyaka omwana ne bwaweza emyaka 10 aba amanyi okwambala watuukira okutuuka mu level kubanga teri MP mwavu watuuka okutuukira mu kuvuganya nga tamanyi kwambala aba mwana muto oyo boogera mbusimanyi ebyo byebawolereza mbusimanyi baali tebamanyi kwogera mu palamenti wali asobola okwesimba okubwa MP nga tamaze kumanya munda mu palamenti kiriyo oba sisitimu yaayo era asooka kumanya ti osituka n'osaba n'owanika omukono ne bakukkiriza palamenti eringa baana basomero n'ekyawula nti balibo bantu bakulu basasulwa ne kasente omwana w'essomero tasasulwa ekirala ekyokubiri teriyo MP yandibadde nga Uganda ku mbeera gyerimu nga Minister of Finance omupya gwe baakalonda ng'ali mu byakisiru bw'asomesa ababaka kwambala bulungi Minister of Finance obuzibu Uganda byerina enguudo ezitanaggwa olemye okuteekamu ssente oli mu babaka mbweyogera byakisiru mubaka ki asobola okujja nga tagolodde lugoyi mubaka ki asobola okujja mu kinu n'agenda ku palamenti babaka gye bali nze nawulirako omubaka alwanira soda nti bamuyita ku mukolo ogumu mu constituency ye ne bagaba soda oba kati baali bagenda muwaye ne bamuwamu oli addako ye ate n'afikka yamubanjizaawo kati ebyo ebimu byali biwala atikangambe kino stone ne bwoba otaddewo ofa yakugaba tooke ne bwaba pulezidenti asobola oddidwanira kubanga ekyobwerere tekibaako munene era nti kino kye baabaddemu kintu kya busiru nnyo kya butumbaafu nnyo naddala okuwulira nti ababaka babasomesa okwambala essuuti mpulira era nze nagamba bakansala bonna abali mu Uganda almost aba opposition bambega ba Museveni bakansala bonna singa si bambega be bandibadde baleeta ebiteeso nga batuukira kubanga okubeera kansala wano mu bakansala ba opposition teriyo kansala atalina namba ya MP mu wano kansala abeera mu constituency oba mu miruka ng'aba MP ekitini bwava ng'amanyi bakansala ng'aba batandikirako bakolagana nabo kansala oyo tosobola kubanga kansala ofuna miliyoni 7 chairman ng'ali ku mutwalo n'ogamba nti olwanyisa nguzi oba toli kansala
Nyata walo n'ekyama ekiri mu ntebe y'abachairman ng'ofuna mutwala ate n'olwanira mu ntebe. Ekyama ekiri mu bubbi teri kirala. Bachairman babbi. Teri kirala. Kukozesa nguzi kuwaayo teri kirala. Kubanga teri muntu nze nakugambe nti abantu ab'amagezi nga bategeera omuntu yenna ategeera kati nze nga gavumenti esobola kumpita nengamba tukuwadde omulimo tugenda kuwa konvoyi tukuwa amamotoka buli mwezi ojja kuba osasulwa akakadde saagala nze mpa sente zenjagala nzikozesa ebyenjagala nebalire budget bw'oba wakunkozesa nja kugamba pa miliyoni 10 motoka zo zireke oba nze ntambuza akagaali n'ekikulu mbamanyi nti nange njagula ebyange ojja kugamba nti chairman afuna omutwalo singa bukya ku makya chairman n'abulwa abajjamu enguzi abaddawa omwaka 2012 chairman waliwo eddwaliro erimujanjaba bamujjanjabira mugafeera ge gamu naffe abantu ba bulijjo andi alina payroll ya gavumenti nga bw'olaba nti MP alina insurance mukozi wa gavumenti chairman naye mukozi wa gavumenti abaana be gavumenti ebasasulira bagufuna ddi chairman asasulu ng'alina abaana basasulwa gavumenti ku ssomero taliyo so gavumenti tosobola tuka mu myaka 42 nga tosobola na kustabilizinga emisaala gy'abakozi bo kansala can you imagine kansala mu gavumenti entuufu kansala talina na makulu akola mulimu ki bavuga bafuna ebizibu ne bagende wa kansala kwanga abantu bali babiri chairman na police kansala agatirawo wa kansala tatuteeseza mu kanso ekoleti kanso kansala omugaso gwabwe sigumanyi batuteeseza ndoza bayambako ku chairman ate bamuyambako wanga mbeera naye awo nga bwenjavu wala bwenkola buli kimu abeera ndaba kansala se bavunanyizibwa mu okutusakira mpaayo stamp ya kansala ekola mugaso ki ku Munnayuganda stamp ya kansala baba ne stamp anti kyenjagala okumanya omugaso gw'abakansala buli wa Bannayuganda we balina okuyingiriramu nti bwe nfuna obuzibu nzirukira wa kansala mpa stamp y'okubeera mu kitundu kansala mpa reference kansala komwagala anti kansala wano simulabawo stamp y'ekyalo ya chairman reference ya police obujjanjabi bw'abasawo kansala afikisinga wanga simumanyi otusakira bano abanakola enguudo ogambye MP abeera ne bakansala be batandikirako nga basatu MP wa Sakeeri ajja yitira mu bakansala ofuna ekiri ku ground lwaki tayita mu bachairman anti watuukira ku chairman ate nga bakansala batwala wanene kansala omwanyisa obuba atwala bachairman abasoba mu omu kati wafuna information okuva ku byalo nga 3 omulundi gumu obalaba ayinza okuba akolagana na chairman okumanya ne kansala okusinga kyova olaba nti gavumenti ya Museveni bweriba evuddewo Uganda erina sente zesobola okukozesa nebanga teyeewoze nga sente ezo weeziri mulimu ebifo byeyafikisingamu mu gavumenti nga tebirina na makulu mu gavumenti ya Uganda kansala afuna miliyoni 7 MP ali mu nkaaga chairman alina omutwalo omusirikale wa poliisi ali mu mitwalo 3 nenga ata 10 ku 9 bagenda ku poliisi na wa chairman kansala ne MP bakola makulu ki kwa parliament nga teriiwo Uganda ebaawo kansala nga taliwo Uganda ebaawo nate poliisi nga teriiwo ne chairman nga taliiwo Uganda tesobola kati lwaki mukola ebitalina makulu lwaki ebirina amakulu mubire omanyi batugambanga edda mu Bayibuli tibweri tukanga time ey'okugenda mu ggulu waligenda batono okugenda wa sitaani bali babangi era ebiseera ebisinga abagenda mu masabo oba mu byobuwangwa baba batono era fe abakozi amaanyi ag'obutonde fe bayita basitaani naye time bweneetuuka mwabeefuula nti mujjula mu makyaki mu meekereziya ababugimu ne babajuzza mujja kwokyebwa abaligenda wa Katonda bali batono batono kati gwekivuunula nti abagenda
mu byobuwangwa batono bweba naye ku mizikiti osanga bamu mu church z'abarokole nola nti Bugingo yakubyeko abantu emitwalo 2 oyimatayo tubasiibule businga dini zitalizamu tubasiibule kale kabagaliza olunaku olungi naye mugire munoonyerezaako bakansala omugaso gwabwe nze sigumanyi wali ofunyeko ekizibu noduka ewa kansala kansala yakuyamba oba chairman yakuyamba chairman waba taliwo ne poliisi kansala asobola okuyamba lwaki gavumenti tesasula ba chairman ne poliisi nina kansala wange gwe mmanyi wane Kawaala ngenda kumukubira mubuuze emirimu gye enkya ngenda kuwa ripooti gwelindako kansala ali ku miliyoni 7 chairman ali ku mutwalo ate kansala ojja kwesanga alina allowance ali ku miliyoni 7 alina ne transport miliyoni 7 n'atwala polisi KMP atwala CPS ey'omu Kampala wakati taweza musaara gwa miliyoni 7 KMP kati yabo ne badda mu mawulire nti Museveni aveeko mu opposition bakansala kale abantu abali mu level ya opposition abatuufu be bantu abali bweru Barumbuye Gawuma Rukiseka n'abalala bano bakansala be mulina abantu ichogambe no operation kale basiibule n'abantu bo bagalizo nako olungi naye nga bwe nkugambye nti abantu abatategeera cultures oba amateeka wali wandikideko president ebbaluwa esooka kuyita ebiseera ebisinga eyita ku unit of corruption parliament negenda mu basecurity ne bagiraba bweva mu basecurity ne bagiraba nedda mu state house bweva mu state house ne bakubira essimu ne bakunoonyerezaako n'olyoka onoonye otuuka ku president Museveni transform okutuusa amasanyalaze taala neeyaka eyita mu bumita bokisi buwerako naye gwe bw'oba olowooza nti Katonda omala gayimirira mu bbanga Katonda mpa yankuyigirize engeri gy'osobola okukozesaamu nature ng'osobola okunaaba ku mazzi g'enkuba emikisa gyonna egyeggula osobola okukozesa emiti n'osaba essaala Katonda n'agiwulira mangu ate ng'ogenze mu kyaki ne bigaana jankuyigiriza okukozesa obutonde okubugyamu emikisa baagaliza olunaku olulungi mweraba tetugenda kusukkako waneeno olunaku olwaleero bwetutyo tutambudde ndowooza abadde n'ebibuuzo ebyo bwetutyo tusobodde oba bwatu bwasobodde okukola ki okubyanukula mpola mpola njagala mbe nga nkwerekereza agenze n'agamba nti abaligenda mu ggulu Bayibuli egamba abaligenda mu ggulu balibeera batono era n'ekkubo erigenda mu ggulu libeera ttono wabula liri erigenda eri libadde ne yakivuunula mbu abagenda mu bino ebintu byaffe nti babeera batonotono abagenda eri ewaffe mu makanisa tuli bangi kale kikuwa ekyokuyiga oba kirowoozeeko nga nze nange wendi mu kukirowoozaako nze Stone M akuma takumira mpeera tusinkane mu vidiyo naddala. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.